Stecia ayagala kuddamu kulaba ng'olinya taxi. Kiki? Atubuuza kwatege. Owaayi. Nakutuma mmotoka oba nakutuma n'effaliso gya Rose Form. Buli lunaku manja abalongo. Oyinza osala abalongo tolina Rose Form. Bayinanga hidest. Akale fiti siripo. Orthopedic obakubira bukubiza essimu ng'omufazi gukutuukako. Osasula amaze ggula bakutuddamu nakuuka. Oba tolina enfazi gya Rose Form wano toli. Yense ngamba wandisoose ne weetegereza. Era singa nagula bedda nga guli okukola booti. Emmotoka gigabira nayiba wuli ow'olugambo ndaba yali obubi nze ndotere emifaliso. Wamanyabo jangu njeyo emifaliso gino nve kuona atafaayo ku kyenkoze. Teguja gira teguja nagwisawo. Kunyisewa kujita tosawa. Kakati tende. Vayo. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. All Magic Production. Batuusa Stecia and the House Girl. Wachafuwalidde otokungulu olwo munda kiri kitya nino soka nenkula nentukanga wano naye Batuusa lwaki tutuula ku bulungi mwali agadde ku mukazi okwata bwe naawe kyanoonya omusajja okufumbirwa alindwala ne musajja amasanyu ate nga yetayira musajja amaziga nayona anaasoboka toyina kwaka simu eno n'okimpa wano amasanyu wano waki wawuse ngambye tanyingiriza bikubatuusa obukambwe nze nvaako ayagala mirimu buno ngenda mubbira omusajja omulimu goba house girl empisa nja kulya omuntu omugere pulo traka number 2 equalizer ensasagge olwokubanga siyanzaala n'olwekyo genda ku simu yo searchinga Stecia and the House Girl ku YouTube. Subscribe, ring the bell, osobola okumanya ofune notification bwe tuba tutaddeyo. Nyumirwa nga bw'oyiga. nankoze mpedda sigazaako mutwe ate n'omutwe gwensigaza omukazi kwatika ebintu ebiyitirivu sirina bwe ngenda nga sifunye sente Batuusa ndamu amaanyi kubanga ku mirimu gyokka gye nnaakakola nensitula fezas nenzisitula nenziteeka wali nangamba situla blocks nenzitula nenziteeka wali nanga kuuta ebintu wibizi kangume Batuusa nkole omwezi weko oyo agenda ng'omutwalo gyange 10 gimmala balansi wagula Uganda ndala ngulireko senge emmotoka ne TV 2 kangume maleko omwezi bannange waliwo omulimu gw'oyagala n'ogwepikira n'oyogera ebigambo nga tonnagutuuka omulimu gwawusika oba we najja we wali ngeri yeeyo amanyi omuntu omulungi kubanga abantu bonna tebaba babi tituganya abantu baba n'emitima emibi naye titusobola kubawonna angola omwezi guno ngumaleko ngume amazima Katonda mugulu omwezi oluggwako bwe nti nankwasa kasente bukpa angenda ewalala ani amanyi eyoyo bambi ayagala omukozi anyambe Batuusa naye nga gw'omanyama ayagala omukozi ayisa bulungi abantu mazima sirya omwana wa munono omukozesa egy'emirimu gyonna naye Batuusa ndikooki oba erinnya lino lyemba nnejjako omanyi amannya gengera ago gabeera n'amakulu era mba butuma abaana amannya male nga kwetegereza muganoonyerezeeko taata wannimba kubanga kumanya konna era gunula simanyi Batuusa simanyi beerabira ebbuga simanyi beerabira nakati simanyi beerabira ejjobyo kanya nabo tegakwatagana buli gwe ndibuulira musisi nkyusa erinnya
Lwaki sibeera mberenge yagenda e Bulaaya ntuuse erinnya netuuma erinnya lye batuuma ab'e Bulaaya netuume Kadaama otuuka ewantu esibyo kya nnyabo amanya gange nze Kadaama ate bwe naagamba baki Kadaama ayinza olowooza ate ndi Mudaama atuuse awaabwe ndi Muganda oze ntya naye bannange kintu bugumiikiriza kintu kirungi nnyo kuba basinga nagumiikiriza ewa Ssenga Maliki oba byennatukako ewa Mutiini Sande birabye era ayagala kunfumbiza naye yali ayagala byanfuna nandigumiikiriza wa Mutiini kubanga obaoliawo singa saatwala TV ye nansanga nga ate ntwala ne firiigi oba teyandinfumbiza nandigumye nanfunira omulimu papa nako kubi kwegeziwaza nako si kirungi kati abajendi matooke nga leseyiri mayiro nga mmeka muno mwonna mpulira takuwaayo wadde kadagala nti agambe nti okoze nnyo emirimu kwata yakati omukazi tampumuza Batuusa simanyi agenze kunona mmere Batuusa ndowooza tennadda era abadde atudde wano ndowooza agenze kunona mmere fannange enva zesekabalaza bino byonna mufo kyandibijjawo nabiyingize noba nabiteeka eri mufumbo gye tukolera bano bw'otobakaliramu oyina omukozesa emirimu kubanga bannange ndowooza envakanza girewo bannange kuba kati kagenze etajja kuvaayo kati tuyinza okugamba simuzadde tuyinza kuyisa bwoti mwana wa muno naawe kati abadde era ampita abeera ntuma ekirala mukama bannange kati ate kino guno omulimu nina kyengulabyemu singa nasoma Batuusa omuntu bw'osoma toyinza ate kugamba nti ate kanoonye mulimu gwa busigaalo tekisoboka obeera osobola okgenda mu ofiisi ng'eyo ne baga nti akola mu ofiisi ne baga nti oba akola mu banka naye kakati ogwa busigaalo oyinza butwala ludda bamazima ga Katonda mu ate bw'otobakolesa mirimu tebamanya nkwate emitwalo 10 ngimuwe olwokufira ale n'emirimu ngyekolere bannange anaabisanga mu sitoowa eno kambiyingize bibeereyo basajja b'omuntu babeera obeerekeriza nagamba waakiri tunaalya amaluma naye omwana wange asome waakiri tunaayita obwereere naye amazima gennyini nga kitaawo n'ennyoko ya omusajja afiirawo naye ono gw'atalinaako bw'ayita aba mulama mu birala aba mulama mu byanfuna baana bannange abali eno omukozi oyo gw'olaba naye muntu emintu abatagibirimu okunoonya ogwo omulimu mbeera aba anoonya naye mbeera kati nze Batuusa waabwe nnoonya kufuna kasente ngula Uganda nfune nange we neeyagalira naye gwe n'otulugunya omwana wa munno kubanga ogenda musasula n'omubonyaabonya obwenkaniddeawo mulimba bakama baffe naffe tuli bantu lowooza musinga mwana wo gwe batulugunya bati yakko omanye omwana wo kyagenda obeera kale kangende mukibira amatooke naye oba mulinde nga ntumye sente zantumyemu nzibbe obubbi si bulungi bwe bwandetera ebizibu nakati bwe bumbonyaabonya banga nsinga sabba TV ya Ssenga singa nkyaliyo kangende nkima amatooke ge aleme kunyekwasa Rose wanji okakasa mwana gwe bannange okakasa
Watandika okukola? Ewa. Onogenda out. Ngani akutwala? Ku sente zo? Gwe bakuwa sente mmekezo zo wetwalako ne out mwana gwe. Echichi? Banange nze nenfuna omulimu. Banayize simanyi. Ngubulirako prosi. Omusajja muyimbiridde ofuna omulimu gwe. Banange nze nemmala ngufuna banange. Ekyenyanja nga gwakyegulira ku sente zo. Bannange kale weewunye kisajja nekyoka kiddanga wano n'okisaba ne ku sente ogambe nti wetwalako out kisoladde okukkiriza tekizikuwa wabula omanyi okuddaano ekikuleekaniranga mami nekikumamiza wabula bannange simanyi mwana gwe bane mwenga mwesimya abakola nkola nga ndowooza beeka naye simanyi nakye baliko ewemba nkereye temunenyanga mbeera nkola ninakola nnyo ebyokola bye bingi nga kola kubanga pulaani zange mpanvu nnyo ebanga komyewo kale binayo mambo obugambo mwana ko ngambye bigambo nange muli ne nina wolino omuntu maze kumpi weeks 3 siri waka nentuuka naye nontunuulya obutunuulize nebyenkute n'obintu nondeka mbeere nabyo bwenti oli ku simu nga ate simu nagikuleka nayo era gye nkusanzeeko kati oyagala kukolera ki olimba nawe wandi ntikudde waki bulijjo nze nkutikula bikati bino mbiteekewo bulijjo wabiteeka tomanyi kyokka bulijjo omanyi wobiteeka kajjangu obinteeke ku mutwe anti munaye omutwe gwange gukufaananidde sitowa bwenkanye sitowa bw'obuntunuulidde omutwe gwange olabye nga gwenkana ennyumba